Mwegendereze nnyo obubaka bwe mufuna eri mmwe abatambuza ensonga, eri mmwe abatannaba kuzitambuza, okwegendereza obubaka bwe mufuna okubuwa ekitiibwa, okunoonya abatapusi b'obubaka, kubanga obubaka osobola okuzukuka ng'otegedde nti eky'okkola kye kino, naye ate nga obubaka bwadde butegeeza ekintu kirala. Kale bajjajjaffe mu sseetingiro ly'obubaka baseetinga obubaka nga ggwe nannyinibwo buyina okukulema, era singa ozukuka ku makya ng'obubaka wabutegedde, enkeera bwe babeera baseetinga obubaka basobola okuseetinga ebintu by'olabako nga byangu naye ng'ate babikweseemu ebintu bingi. Mu nnyingo 10 ezitudde mu bubaka omwo n'ojja omanyamu ennyingo 3. Kale nno tulina okwegendereza, okwezuula n'okubeera abanyiikivu, okutambula, okunoonya abataputa oba abatapusi b'obubaka, kubanga obubaka si bwangu, ate ng'obubaka bwe butuddemu ensonga z'obujjajjaffe era obubaka mwe tulina okusinziira okwetereeza, kubanga omweso gwonna guli ku mutwe gwo, ebyama bya bajjajjabo byonna biri ku mutwe gwo. Osobola okuva ewaka nga waloose olinnya olusozi, osobola okuva ewaka ng'olaba waloose ogenda ku ssomero, oba nga waloose ovuga eggaali, oba nga waloose ogwa mu kinnya, kyokka ate ne bajja bakukuba omweso, ate omweso ne gukugamba nti olina abakulima empindi ku mabega, naye ng'ate by'olota ku mutwe birala. Okitegedde naddala mmwe abantu abaliko olubereberye basobola okukuba omweso, omweso ne gukugamba nti olina abakuwalana, olina abakulima empindi ku mabega, olina eddagala mu mulyango, ekijja kyewammwe kiriko eddagala, naye nga mu by'oloota tebiri namu, tolinako na kimu ky'olina ku mutwe, by'oloota bya njawulo birala nnyo. Kale nno naddala abantu abaliko olubereberye okubeera abagezi, okulondoola ennyo obubaka bwe mufuna ku mutwe, obutakkiriza bubaka kukuyitako, obutakkiriza kubusubwa, obutakkiriza kuweerabira nnyingo ku nnyingo, obe nga ofuba nnyo okulabika nti olwana, okulabika nti omanya obubaka obwo ate nga tobwevuunulidde. Okitegedde, okulwana ennyo okulabika nti ofuna abasobola okutaputira obubaka. Abantu bangi mwebali abaayitaba olubereberye, embuga mweziri nga mulimu abasawo abamu abamanyi olubereberye, weewaawo nti si bangi abamanyi olubereberye, kubanga olubereberye si lwangu. Olubereberye olina kulondoola mutwe gwa muzzukulu gugamba ki. Olubereberye tebalukuba mweso, tebalulagula, kubanga ekitundu ky'obulaguzi kyakubiri, ate olubereberye lwe lufuga ekitundu ky'obulaguzi eky'omweso. Kale no kyova olaba nti abantu abaliko olubereberye bavumirira nnyo abasawo ne bagamba nti naakatambula ku basawo 6 naye banziba bubbi, so nga abasawo gye batambudde oluusi tebagenderera kubabba, wabula beekanga ebintu biganye buganye. Kale n'abantu ab'olubereberye balina ekizibu ekyo nti lubaale waabwe abeera wa mbiri, wa nsozi, wa ŋŋendo, wa kutabaala, talagulwa, takeberwa, tategeererwa, yeeyogerera. Lubaale omubereberye stands for kabaka, era kabaka aba koodi nnyo 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 nnyo, era nga kabaka yatula nti nze kabaka, nze bubaka, ate nze mubaka, nze kabaka, nze bubaka, nze mubaka, okuva wa Mukama Katonda waffe liiso ddene eddunda Namugereka kiwa mirembe. Akati twagala tunoonye okumanya era twagala tumanye buli kimu, twagala tuve mu kubonaabona, twagala buli omu ku mutwe gwe ng'asobola okumanya ekimuluma. Gye munaako mugenda nga musoma, buli omu ajja kutuuka ekiseera ng'asobola oluusi ku nnyingo 10 ez'obubaka zaafuna, wakiri nga asobola okwevuunulirako ennyingo 6, nti omuntu asobola okutandika okwetereeza oba n'agenda egindi ng'asinziira mu maka ge, singa aba asobola okutaputa ekyo ekimuyita ku mutwe. Wano waliwo omukyala ayina ebirooto bye naye nga byangu nnyo, ate nga binyuma nnyo, era nga tusobola okubiwuliriza ne tujjamu eky'okkola olw'abantu abamu abafuna ebirooto oluusi nga byangu okuddamu era ng'omuntu asobola okubyeddamu. Kati njagala tulondoolenga nnyo emisomo gino, naddala ebyo bye tuddamu abalala. Oluusi gwe tofunye mukisa, oluusi kuddibwamu, oluusi oli ku mawanga, oluusi oli ku mirimu okola, tolina budde bwa lubaale,
ebiseera ebisinga osobola okusomera ku YouTube ku basomesa ab'enjawulo abaweerezaako emisomo. Okitegedde kuba si ffe ffekka tuliko n'abalala kwebali basomesa ab'enjawulo abakola obutaweera abanyiikivu mu kusomesaako abantu. Kale no n'ofunako okumanya n'okutegeera. Akati omukyalo n'agamba nti yaloose waliwo endiga naye ng'endiga n'evaamu akaana akato era nga kaliga. Kakati oli namugamba nti eyo y'endiga ya Kiwanuka. Omukyalo ono teyakomye okwo n'aloota akakoko ndowooza akakoko akato. Oli namugamba nti ako kakukwambuluzibwa oba kakukwambulula oba oba ke kajja okukwambulula akakoko akato. Ekyokubiri, omukyalo n'agamba nti yaloose taata we amugamba nti ku ssente 5,000 gompeerezza kakugulireko endiga. Okitegedde ekyo nakyo ne kibeera awo. Omukyalo n'agamba nti ewaabwe ku kika waaliyo omukooko we ne gusiguka ne gugwa era bukyanga gugwa jjajja waabwe yafa mangu nnyo teyalwala. Okitegedde? Kyokka omukyalo ono agamba nti mu birooto bye aloota ng'alengera ekitangaala eky'amaanyi ng'anoonya omukooko we ng'ayita mu kitangaala eky'amaanyi naye omukooko ogwo gw'anoonya gwe mukooko ogwo gwabeeranga ewaabwe ku luggi ogwasiguka ne gugwa. Kyokka omukyalo n'agamba nti buli lwatuuka we gwabeeranga alabawo kizikiza. Kati omukyalo ono asaba okumanya n'okutegeera mu bibuuzo bye oba mu kirooto kye afune okumanya era alambululwe. Kati nnyabo njagala osimba olukono nkujja amaggwa osenvule, sijja kufuuka ng'eyagenda okusaba eryato, njagala mpite mu bufunze, njagala nkunnyonnyole naawe weewuunye, njagala nkukakase buli kimu nnyingo ku nnyingo osobole okukitegeera. Weewaawo kakati ewammwe waliyo obusungu nga butudde mu jjajjaffe Kiwanuka. Omukooko we gwagolwa busungu ne jjajjammwe yafa era bwali busungu. Endiga gye bakulaga Kiwanuka agyagala mwabanga nayo ku luggya. Wabula obubaka buno engeri gy'obufunyiimu twagala tukukyusa ebirowoozo by'obadde olina okugula endiga ogiteeka awaka ate tukuzza ewalala. Kyekyo nti buli bubaka bw'ofuna olina okufuna omuntu abukolamu ennongoosereza. Naye si buli muntu nti akola ennongoosereza mu bubaka. Omuntu avunula obubaka alina okuba nga mumanyi ate alina okuba nga yatabaala ebbanga ddeneko. So si buli omu engeri angoozi zaalabiramu obubaka. Ezimu obubaka buvunulwa mu bukyamu nga si butuufu. Okitegedde? Akati omweso gwo gubadde bwe guti nti mulina omukooko gwo gwasiguka ne gugwa. Kitegeeza Kiwanuka yanyiiga obwo bwali busungu omukooko gwo okusiguka okugwa. Wabula ogambye nti wakati w'okubeera mu kitangaala nga kyaka nnyo bwe wagezezzaako okunoonya omukooko ogwo we gwali wasanzeewo ekizikiza. Kale ekizikiza mweso. Okitegedde? Jjajjawo yakuwadde omweso, sooka omalewo ekizikiza ekyo. Oyo ye kabaka bulamu. Buli olaba nga ekizikiza okutta akaveera akaddugavu mulimu ebintu nga tobitegeera, oyo yenna ye kabaka bulamu. Bwe wabadde onoonya omukooko we ekitangaala kye kyasoose ng'otambulira mu kitangaala awo katundu ka jjajjaffe Kiwanuka okusobola okukumulisiza ekyokkola yakuwadde omweso, yakuwadde ekyokkola. Ekitangaala kino kyabadde mu bwa Kiwanuka kyokka ng'onoonya omukooko ogwo we gwali. Kiwanuka n'akugaana okunoonyereza ku mukooko we n'akubawo ekizikiza ng'akugamba nti nga tonnaba kunoonya kuzzaawo omukooko we ku kika sooka omanye nannyini kizikiza ekyo oba nkaddemu. Wabadde oli wakati mu kitangaala ng'onoonya omukooko ogwo gwasiguka we gwabeeranga, kyokka wagenza okutunulawo nga waliwo ekizikiza. Kati Kiwanuka agamba ki? Kiwanuka agamba nti ku kika mbabanja, kituufu mbabanja endiga, mbabanja omukooko we kuba gwasiguka, naye agamba bw'ati nti okunnoonya sooka omanye mukama wange kabaka bulamu ke katundu w'obadde onoonyeza omukooko we gwabeeranga kati nojja olabawo ekizikiza. Okitegedde? Kati tosobola kugula ndiga n'ogiteeka waka. Nze nkubuulidde maada. Okitegedde? Tosobola kugula ndiga n'ogiteeka waka n'ekola amakulu. Era
esobola okufuba ne yeetugoba nefiira ku ttale oba ebisolo ne bigirya. Kakati wandimbuziza nti kati awo nkole ntya, nkole ki? Anti naawe tomanyi kubuuza. Ekitegedde, njagala nkutemera obubaka nga bw'ogamba otyo buli kye njogera ng'ogamba otyo, eyo gye bayita emboozi, okugwa amakerenda. Okitegedde. Kakati njagala nkutemera emyesojjo. Emyesojjo bakuloosa endiga, baagala endiga. Ekyo kituufu. Ku kika kyammwe baagala endiga oba ewa kitammwe baagala muzzeewo endiga. Eyaliwo ndooza gwe gy'otaalaba oba ne kitaawo gy'ataalaba naye nga mu famire yammwe, mu famire yammwe mwabanga n'endiga eyakiwanuka bamanga n'omukoko we nga wansi waago wewali ekyoto kyakiwanuka. Okitegedde? Kati ebirowoozo byo byonna bikugamba nti osanga ku kika bammanja endiga nedda nnyabo. Kituufu bagibanja naye ndeka nkunnyonnyole. Togenda kugula ndiga ogitwale waka. Kigenda kuba bwe kiti nti bw'osooka mu kunoonya kiwanuka ojja kuba ogudde. Y'ensonga lwaki bw'obadde onoonya omukoko we gwabeeranga wakutte enzikiza. Kati kiwanuka agamba ki? Kiwanuka kuba omweso gukugambye sooka onoonye nannyini kizikiza, oyo ye Walumbe Ettanda, ogende obikke ennyanga za Walumbe, otwale ebisaanyizo nga bwe bibeera mu bujjuvu bw'ensonga nga bwe zibeera, ogende obikke Kabaka. Kyekizikiza ekikulemesezza okunoonya omukoko we guli. Akugambye nti nze ne bw'onooba tonnaba kundaba naye sooka ogenda oggyewo ekizikiza ekyo, ensi yonna efuuke. Akati kandabe, akati mu mbeera bw'etyo mu kugenda okubika Kabaka olina okugenda n'ebintu byonna nga Kabaka bw'abikkibwa. Wabula eŋŋendo z'Obwakabaka ebiseera ebisinga obungi babeera balina kukulembera ofuna omuntu asobola okutegeera obujjuvu bw'omuntu agenda okubika Kabaka kye ki. Kati njagala mbukutemeretemeremu wano katono butya bwe babikka Kabaka, kubanga nze saagala bakotoggera, kubanga anaafuna ssente oba okutoggedde oba tokoteggedde, oba wakufuna ssente era ziringa mpewo, zijja ate zisobola okgenda. Kati nze ekyo ekyannambibwako okufuna mu nsi muno teri asobola kisazaamu, kubanga mba muweereza nga ndi muwulize. Akati naawe njagala owulirize bulungi, njagala weddira ki kendabe, oba yeddira nteeba. Kale ebyo kambiveeko kuba si bye byandeese. Akati weetaaga okubeera n'olubikko oluddugavu oba olubugo oluddugavu. Kati olubugo oluddugavu n'ozzaako olubugo olumyufu, olubugo olumyufu n'ozzaako olugoye olweru. Olugoye olweru lwotobikisa lubugo, bikisa olugoye olweru. Lubugo oluddugavu, lubugo olumyufu, lugoye lweru. Olwo ogenda okubikka Kabaka. Era bw'otuuka ewa Kabaka olina okugenda n'amafumu 3, ery'akayiikuzi n'erya kinene Batenda n'erya Kabaka bulamu eribeera lyesimbye engalo. Okitegedde? Akati amafumu 3 aga Kabaka bulamu olina okutwala enkumbi ey'akasimo, olina okutwala amalwa. Kano ke katundu k'okubika Kabaka. Wabula bw'obikkako kokkuba tomaze, kati full package etambula bw'eti: olubugo oluddugavu, olubugo olumyufu, olugoye olweru. Obikke Kabaka mafumu 3, amalwa ogatwala enkumbi ey'akasimo oba enkumbi eŋŋanda. Bw'omala ekyo ogende wali ennyanga y'abamaama obikkewo olugoye olweru n'olugoye oluddugavu. Tugambe nti olugoye olweru lusobola okubeera olwa tropical, mita 3 luba lumala. Kitegedde? Ku nnyanga y'abamaama bannaalongo obikkeko olugoye oluddugavu n'olweru.
ekyo bw'okimala era mu mbuga y'abamama mwennyini obeera olina okuteekamu ensigo, entungo, obulo, omuwemba, ebijanjaalo era n'osiga kyosiga ky'okungula era n'ogizaawo awo. Akati okay kandabe mbadde nkyalina ekintu kye nzijukira wano okusiriikirira okwo. Akati entungo n'obulo n'omuwemba n'ebijanjalo ebibeera byakusiga kyosiga ky'okungula bw'omala ekyo obikke abaana abalongo, nnyanga y'abaana abalongo, so si bano abawunde wabula ennyanga. So ennyanga ezo zigabulirwako n'amagi n'amata. Osobola okubikkawo amabala 4 nga buli bbala lya mita 2, ekika ky'olugoye olwa tropical kubanga lwo lugazi, luba lugazi. Akati obikka olugoye olweru, olugoye olumyufu, olugoye olwa green, olugoye olwa yellow, amabala 4. Okitegedde? Ekirala bw'omala okubikka amabala aga 4, olweru, olwa kyenvu, olwa kiragala n'olumyufu, okay. Akati bw'omala ekyo eky'okubikka amabala 4, kyenvu, kyeru, kiragala, kimyufu, awo gabulewo amata n'amagi, magi 5 n'ebikopo by'amata nga 2. Bw'omala ekyo anti lwakuba nfuna wano ebintwalatwala oli naaba nga alina kyakugamba n'osiriikiriramu. Akati ekyo bw'okimala n'ofuna olugoye oluddugavu mita 3 n'olugoye olweru mita 3 tropical, kuba ze nga zesobola okubikka ennyanga. Ezo engoye 2 n'ozibikka ew'omulongo kizza ku nnyanga ye. Bw'omala ebyo n'otwala ensumbi ya mimwa 3 n'effumu lya kiwanuka n'ennyondo y'omu kyoto n'obitwala mu mbuga ya kiwanuka. Awo nanno olutabalo lwo twogera lw'ettanda n'obitwala mu mbuga ya jjajjaffe Kiwanuka. Ensumbi ya mimwa 3, effumu lya kiwanuka n'ennyondo ennene. Akati olwo olutabalo nga luwedde, oyina okugula effumu gano amafumu amanene ag'emitwalo 10, effumu eryo ery'ekikomo lyonna, n'ogulirako endiga emmyufu ng'erina ekyeru mu lubuto oba mu mugongo, ensumbi ya mimwa 3, ennyondo ya kiwanuka, n'ogenda ebuwanuka. Bw'oba ogenda ebuwanuka owetera kakiri mu ttawuni, ababoodaboda n'obagamba nti mpetera ku ssomero lya baali baseka erya Gilbert Bukenya, waliwo oba sekendule bagiyita baali baseka. Okay. Kakati ewa kiwanuka otwale endiga erimu ekyeru, effumu lya kiwanuka, ensumbi ya mimwa 3 n'ennyondo y'omu kyoto bitwale ewa kiwanuka ebuwanuka. Weewaawo akukuume lisodde ne dduna Namugereka kiwa mirembe. No, akati mbadde nnaka neerabidde, kati endiga bw'onoomala oggita ebuwanuka ng'otutta endiga, olwo ewaka baba banja endiga. Okitegedde? Akati okay. Tukugambye olina okugula endiga n'ogiteeka ewaka, naye oluvannyuma lw'okumala bino byonna ebikulambikiddwa. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko
Munabuddu.